logamu batugamba tekigana kulogamu musajja era wenfuna opportunity naye gwe banga ali fani omanyi oyinza omugamba manyi nalinayo bakwano bange nga omusajja wamuloga nemugamba bebi nakuloga nagamba nalowandoga nyongeramu sente meka nkuwa nyongeremu aba yatandise dde okwegira aswakidde oyinza gamba oli omusajja yansookako ebyo ebintu by'okubeera nti ayagala obeere wuwe ye kati ayagala obeere n'abantu but that's not good okimanyi nga toyogeddeemu okitegedde era nze ndaba jjukira manyi ne relationship y'oluzungu lwokka tenyuma era mmala nendutabikamu oluganda kyatetegerere mga gwomanyi ng'olwo ndaba kyengenda okugera kimbuze gwomanyi nagamba nja gimanyi bwe bityo nagamba gwomanyi ng'olaba relationship y'oluzungu ebowa ng'oli oyagala omuwemulemu naye ate tajja kitegeera naye kati mukama kyeyanyamba nasooka muyigiriza ebyo byennyini nti bwenna kuvuma ekyobuwemu kikuluma naye tolina nga ejoga vuma muntu mu luzungu wakola ki nabimuyigiriza ebigambo bitosoba muwemula bigambo bibi nga tabimanyi abimanyi wabimuyigiriza nga kigendererwa ki abiyige nsobola obimuvuma nga bimuluma mwana abana bawala abannayuganda muli batemu kale mu byonna wawulya nga kyolina omuyigiriza baira ino muwala omunayuganda gwe nalabirako alina omusajja we muzungu ng'amuyigiriza ebyo ebigambo ebibi nga era we bayomba byamuwemula ali oba Canada kogwe ko nze totumye wesitugidde nange ewaka mmuyinawo alina okubiyiga nga waliwo twali tutambudde yali agenda obyogera nga beera byogera mu bantu tamanyi ne mugamba lekeraawo bino nengamba ono najja kunswaza nga teyabiga kimanyi nti no bibi kati mufo kyokusooka omuyigiriza proper conversation bw'asanga omuntu ne banyumyamu bunyumya asooka muyigiriza biwemula naye kati nebino ebyokunyumya bimanyi naye nasooka muyigiriza byabuwemu naye ng'oli ku kizibu kale lwaki takubuuza nti lwaki oyidya mmere yaffe naye akimanyi siri muntu muliiri buli kimu olaba wano ewaffe waliwo ebintu bingi naye si byonna nti mbirya Eating caterpillar is a common, culturally signified and highly nutritious practice in the Democratic Republic of Congo. Chovola bankugambye nja kulya binzi sijja kubirya anti bujja kusala bwe baba balina emikolo egy'ekitibwa ng'egyo bakyaziza abagenyi abalungi sijja kubirya omukolo guba gunnemye mbasigana kuvudukamu eyo family ate ng'oddukayo lwaki tosobola anti internet yine gambye gundi serve as a major affordable protein source for over 70% of the population. Anti babiku atono tegeera ng'ogamba nti bakyena bali amakovu ebikere ne bakikuleta nga kyebambye bwe kakati obiraba babirunda n'obirundu biraba biringa nswa kyokka ffe wano batonnyala nga tuli enseenene tebaagala era enseenene tebazaagala era olaba nze bwe nali olutalo lwe mwana nga mbeera nzimutuma naye nga azeetoba ne feesi ayagala giteeka eri ye n'okuzisiika nga mulina fuluma bweru n'okubiraba obulabi tayagala oba kati abanaffe nga bwe twennyala bino bye balya ate nabo bennyala byaffe tuli ku The Truth Media go subscribe follow lunaku lwonna wootulabira wetuli naye nga ngenda kugamba nti tulina climax oba oyagala okudigidamu climax eri okubanga buli kimu ekikuwa yes abantu mwebuuza nti kitose kwanjula mujja muwulira ajja kwogera ono temumulaba obweru yaggukira mu Bakongo naye nga mwana Munnayuganda Abakongo ne bamupakira okay naye Abakongo bebe so ngenda gamba climax buli kimu kyeweetaaga weekiri mu buli kimu baana kuzannya kuwuga water park weeri byakuzanyisa by'abaana virtual reality kunywamu kudigida so climax weeri okubanga buli kimu kitambula bulungi nnyo tulina essomero baliyita Kyanja yes Kyanja secondary school liri awo Mpigi bagamba nti no twala omwana asome balina zibasali balina buli kimu Kyanja weeri okubanga omwana wo asoma it's a day and boarding so omwami Bobik kutumiddeko nnyo weebale kubanga mukola omulimu gw'ettendo nga musomesa abaana b'eggwanga yes ne tujja ne ba Hayes jobs abroad bakugamba nti n'oba oyagala okugenda okukola
Abu Dhabi, Dubai, Arab countries we kwali esimu kweri okubasobola okubanga ogenda wali erubowa oba bakubireko ko esimu gyolabaawo usobola okubanga buli kimu ki kwatako bulungi nnyo ogenda okole naye nga bagamba badiringira mu Arab countries zokka. Tuyina Solar Motors. Yes, Solar Motors we bali olwoku motoka genda Bulaya komawo gwe tambula Uganda yonna. Solar Motors is the only yeyo yokka ekulaga nti nno buli kimu weekiri bakikola bulungi nnyo kitambula nga bwe kiri mu bigambo by'emmotoka bwe bakikola. Then tuyina aba Jots Herbal Products. Jots Herbal Products. Omanyi the world is going herbal. Anti obyobujjanjabi abantu kati bazzeeyo ku nnono, mirandira, bikoola, miti, bisubi, biki. Kati aba Jots ne bakugamba nti kati ate bo bakuyambako ne bakuwa eddagala erikuyamba obulungi mu mubiri gwo oba ku bulamu bwo. Jots Herbal Products enamba z'abesimu kwezirioko naye nga bakugamba balina ka main secret. Omwami wo aba tegugwa. Balina ka main secret nga owulira amaanyi gabulamu. Ng'owulira nongera naye mwami tokyalinga bwe wali. Ka main secret ku Jots bulungi nnyo. Main secret sena abaami abalina prostate cancer katika main secret bw'ogendayo basooka ne bakubuuza ebibuuzo oba ne bagamba genda bakebere mu byuma. We bakebera ngo na prostate cancer mfo ky'okuwa ka main secret bagamba tisoke tujjanjabe prostate cancer. Kati Jots bajjanjaba prostate cancer bulungi nnyo n'owona n'odda ku nnomo then n'olyoka okola ki ogira wakozesa ebyo simanyi ejaculation masturbation biki ebyo byonna. So bakugamba bawonya prostate cancer balina ka main secret balina eddagala ly'ebizimba mu bakazi mu mbuto. Tofuna lubuto simanyi wali okozesa nnyo nseke wali okozesa nnyo pills wali ng'okozesa ebintu ebiziyiza okuzaala ebyo byonna ne bikukosa. So kati aba Jots bakugamba ebyo byonna bakukleansinga n'obeera bulungi nnyo. So abakazi mugende mu Jots bulungi nnyo bagire aba ulcers babajjanjaba bulungi nnyo. Infections mulekera otambula ne kanula ku mukono buli mwezi gwoba ne kanula oba olwala naye nga infection yekubonya buli kaseera bakumpisa obukerenda biki n'ebiyigo byennyini bye bakozesa. Abamu batulima n'okulima sibi ng'oli zaaguba nga zimuluddemu nga buli kaseera beera ne kanula owaayi walwadde owaayi mpulira olusujjasujja kumbe typhoid kumbe infection. So aba Jots beegatta nnyo nti kogwe koofuna omukongo. So aba Jots bakugamba ekyo babikolako bulungi nnyo. So betanile Jots bajja kuba bakuyamba bulungi. Namba z'essimu kweziri badelivaringa Uganda, Africa, Asia, US yona Arabu simanyi biki Sahara biki deserts byonna gwe buli kitundu kyansi woli Jots bakugamba bugundi. Very soon we have a new company coming okulanga naffe. It's a cleaning company. Tugenda kuba tugibabulira very soon. Gwe aina ebyokulongoosa ogambe ewaka nzisobola kulongoosa ewaka waaguba simanyi nina biyenje biku akina omudde wako ekibira kikutte ennyumba efaanana bubi. So it's a cleaning company ejja on board very soon. So tugenda kuba tusobola okubanga osobola cleaninga ovudde gy'ovudde buli weekend basobola okukolera ka general cleaning n'obeera ku mulembe n'omugamba kati nze wiiki eba ewedde. So a company a cleaninga bulungi nnyo very soon tugenda kuba tugireeta. So anyway oli otya Shakira yeyita Queen emabega wali weyita ani mbwomu bwati naye gwe kankubuuzeemu mu kusooka nga tewali mweru bwoti wagendamu ekizigo nedda mukwano ndiko original ndooza engalo ziraba ndiko original simpiso nedda mukwano tolimu ekizigo gwe ntunuulira otya neetegereza Shakira tolimu ekizigo siriimu yadde ka chemical we kati abakimanyi bakimanyi in original olaba tatu zitandise osanguka naye naawe nedda eno tatusagikwasa bukwasa kuba yali ennuma ne mugamba lekeraawo si kizigo in original. Buuza ku bantu. Hello banaye mugamba mutya abantu muli bulungi nze bampita Shakira naye nga nkozesa Queen mugamba mutya abantu manyi kubuuza ate kimanyi Luganda bulungi oli muki
lwaki nti okwogera tribe yange I'm proud Musoga. Oli Musoga. Olina emyaka emeka? Wabula omukazi ayogera myaka gye obadde ki? Mwatuukawo ddi awo Abasoga? Mwatuukawo ddi okubanga temwogera myaka gyammwe? Tetwogera myaka gyaffe. Kati tunaategeerera ku ki? Kazi mutu tutegeera ku 45. Kyogedde ekyo sikyogedde nkubuuza kati tunaategeerera ku ki nga toyagala tubuulira myaka. Era omukazi omukulu oba omulaba n'omuto oba omulaba. N'omanya n'ebikolwa. N'omanya nti kati ono emyaka. N'omanya nti kati ono emyaka gigenderetse. Gituuseeyo wali. Wabula tuveeyo. Ne okulidde Kampala. Of course. Nakulaba mwaka ki? It was 2021. 2021. Yeah. Yes. Nenga tuli mweru bwoti. Nati era omuntu wofunamu akakasente akatonotono okyuka mutusaasigala nga luli eri ositegeera. Ekizigo bwotandika okukozesa ki brightening. Nedda sikozesa any chemical. Any chemical. Yogera bulungi. Tewali kyenkozesa. Yeah. Kati kangu mbuliddwa neweetandika sokoleke. Omaze ebbanga ki Kampala? Wabula ebbanga sirimanyi naye nga mu Kampala mbaddemu for so long. For so long. Yeah. Naye nga bakuzaalira Busoga? Banzaala Jinja but nkulidde Kyengera. Kyengera. Wasoma kyenkana ki? Nasomera ddala. Kyenkana ki? Gambye nasomera ddala. Oyina lwapula kikali? Okay. Nasoma business and admin. Ewa? St. Lawrence. Ekyaliwo? Bamma bali mujongera mwe bagundi bawalukaga naye gyasomera yamugobya ne mukalulu. Wabula tuveeyo eyo gwenze kyemigo. Kati sokoleke njira njala kubu. Omukongo wamunoonyako ki? Banange simanyi na kyensobola kwogerako oyo omwami. Simanyi. Yes. Twagala abantu naye mbamu omuntu gw'oyagala n'ogamba Mukama weebale. Oyo omuntu mulungi nnyo. Mukongo. Nnyo nga okiwulira. Anjagadde ebisooka n'ebisembayo. Era yonna gy'oli papa, anti muyita papa. Lwaki? Ly'erinnya lye? Ya, bamuyita papa n'ewaabwe wonna, kati ye nange nekikwata ne muyita papa. Ya, mpita mami. Baby wange, thanks for loving me. 4 years now. 4 years? Yeah. Mwina omwana? Yeah, I have 2 kids. Muye? Yes. Abakongo bali muki. Njagala tutuuke ku mmere yaabwe kuba emmere yaabwe gye basinga okwagala ngimanyi. Ombulira ogifumba naawe ogirya. Ne bw'ogenda ku internet n'oteekamu stable food ye Congo bagenda kukuleetera ebintu 3. Tugenda bituukako. Ombulire obifumba naawe obirya kuba y'emmere yaabwe. Kati sooka ombulire kiki wanoonya mu Bakongo. To those girls dating Abakongo bachimanyi. Mbuki. Those guys are so loving. Baagala nnyo, bafaayo. Kyenyiza okugamba kwa fena omukazi ky'oba onoonya muntu akwagala. Ate nga akufaako. Kati oli alimu buli kimu. Yes. Kati omufuna otya? Muno mwende kuza muno. Wabula gwenze sende kuzandeeka. Nali nina gye nkolera eyo mu town gye namusanga. Yajja era ng'abalala n'endowooza oba bano abayaaye nga obimanyi abayaaye b'e Kampala. Naye gye twayongera tugenda twemanya nemanya nti ate muntu mulungi okusigala. Abakongo beeyerusa kimanyi? Naawe lwaki oyagala okuba emisumaali tebeeyerusa? Papa wange teyeeyerusa. Mulaba wafaanana mweru. Ngenda mukulaga wayo mweru. Nedda sibasobola okuba Abakongo mbalinamu abaana ggwe. Mwewasa mpeta? Of course. Bakola embaga nabo? Nze mbala ate no bali mu makindi muno nze mbala nga batuyitako awo. Naye bantu balungi. Nga beekubye omuzigo. Si bonna. Mwesiga ku bizigo bimu nabbe naye? Not really. Buli omanyi n'ebibye? Of course, naye ebyabwe tobisobola kati singa olinga mu Japan. Ate oba nyongeremuko kuba njagala kubeera muzungu nnyo. Kati obeere muzungu akati bw'ofulumye ka muddugavu. No, abaana bange obalaba print. Nabalabe beeru. Alabika mubawo Mukongo ye teyeeyerusa. Of course, mweru kuba olabira ku baana n'ogamba ono mutu y'ensasala abaana.
oli tulaba nti baba balungi Byashogera. Kaduna olabi kyogedde nti kibadde kikyamu. Nedda baba balungi. Kwesokoleke tukombuli Abakongo wongamba they are loving they are tekimatiza like kale goyagala mu kunnyonnyola entya. Omukongo ddala kiki ekibali mu mbuulira nti kino kye kiri mu Mukongo kino. Akasente kakuwa tebeeganya mu kasente. Oh God, teyeeganya. Yenza omuntu omanyize njagala nnyo ebintu ebirungi. Era bwe ndaba ekintu nga nkyagadde ne nkiteekayo ne mugamba baby I want this immediately nkifuna. Kitegeeza ampa mugabi kale ngambe agaba yes. Okay. Kale nga goli mukano gwange wandaba 2021 walaba Shaki wa 2021 olaba ne Shaki 2026 olaba otyo. Oli yalimu akaddugavu era ndabe wakyuka. Segera nti bikyuka. Yes. Walira n'ekisigo nekikuyiikira. Negwe simanyi obuzibu ki bw'olina. Okimanyi sayi omuntu yesu tabaana. Bedikale bali batya? Abaana bali fine. Ngamba bedikale Mukongo. Okay. Mbulire. Kiriya. Buli kimu kiriya. Kitya? Oli omwana w'abandi kiriya. Kiriya. But I don't want to talk about that. Kati atawe, you know. Oba olyanga n'obwagazi buzze. Not really naye da kale kumulekeramu akatiibwa ng'omwami wange. I know. But he's good. Okay. Yeah. Bwe emmere y'Abakongo esinga oba omera mmere? Alya nnyo sombe. Eyiyo? Iye. Ngamba efusumbiyo? Nze no sombe. Sombe kyeki? Nva. Ebikola bya muwogo? Yes. Yes. Muwogo bamulyako bo makoola. Era bimuwoomera nnyo naye nze ebbanga ly'amaze ne simanyi bifumba. Yeyeefumbira. Simanyi bifumba sibirya na kubirya. So ewaka ebikoola bya muwogo mubiryanga emirundi emeka ewaka? Na wiiki abiryamu emirundi ng'ebiri. Abyagala. Abiryamu emirundi ebiri. Naye ne waba tabiridde waka waliwo restaurant zaabwe gyagula emmere n'alya n'omulaba ng'alidde bulungi. Kati gwali obiriddeko? Nze by the way sikyogera mu bubi naye nze tebimpunira na bulungi. Mazima tebimpunira bulungi. Era abamanyi ogendako nnimba. Nze nali wajjajja ekawaala Abakongo nga bano abatambuza ebitengi nga buli we bajja bamusaba ebikola bya muwogo. Nze n'okusooka nga simanyi nga baŋŋamba eyo emmere bagyagala nnyo ne empunga yaabwe naye nze munaye tebimpunyira bulungi era sibiryangako ebikola. Yes. Ffe nga bwe tulya doodo nga tulya greens aha n'ogula nakati biki n'ofumba kati naye wakyo wafumba nalya n'awoomerwa naye nga olaba byalya toyinza oteggwa ebbirya. Bamala nakusaba kiisi? Mwami wange why not? Ng'ate bikuwunyira bubi. Anti ate agenda kujja bikuwunyiza. Oba nga bagenda omala osenya gundi ne tompunyiriza. Era tosobola kujja ng'abiwunyiza ng'abimuunya. Ate gundi ng'ovudde ku ebyo baŋŋamba ffe we tulya enseenene ate bazeenyinyala. Era tazirya. N'ate balya ebisaanyi. Nze wange sirabangako ng'abirya. Olaba bagamba balya n'emmese naye nze wange simulabangako ng'azirya. Naye ng'okimanya Abakongo balya ebisaanyi? Nakiwulirako. No, emmese rat. Enkima, ebisaanyi n'emmese. N'enkima naye nze simulabangako ng'abirya. Ate naye we namubuuza yangamba nedda ye betabya. But ye tava wano Kongo eno. Ava Kisasha. Kongo Kishasha? Yes. Wali ogenzeeko? Sinabagendayo but very soon I'm going. Mumaze emyaka ena togendangako gye bazaala bbaawo? Sigendangayo this year. By the way this year. Olina ogendako e Kongo? Yes. Olya enkima? Gye bazaala abaana. Olya enkima? No. Olya emmese? Kati olaba wotambulanga ewantu ng'eyo gy'otamanyi. Wotalaba ku beans nti oba olya ebijanjalo emmere gireke oba olya muceere mukalu. Zaa nagenda e Kenya mwana gwe. Naye nali sirya nnyama. Nali sirya enva zonna neweeba nkoko nga sigirya nga ndya bijanjaalo. Nti byo ndaba bajja bijja wali babitokose indye. Kati nedda olinako data?
gira gundi nina kyenjagala okulaga kati omanyi oba oli mwetegefu genda gye bazaala bbaawo ekisinga obukulu mu byonna bw'onoogaana okulya ebintu bye bafumbi ojja kuba bayisizaamu amazzi ekyo kimanyi nkimanyi naye era tebiba byampaka lwaki ogenda kulya ebintu omala ogenda obiseseme first of all emmere yaabwe tosobola girya nze kunze sigiraba nenjagala ate nange siri muntu muliiriri kubanga tolaba ebyo ebikola bya mwogo eva bamikisingamu ebintu ebirala biba babinaanuuka nga ffe wano tugamba nti okra kati nga olugamba nti ofumbye doodo otaddemu ebinyeebwa bo bateekamu bisaani nze simanyi naye gwe abakungu bakukola ki no tebalina kuba kati nze bulijjo neebuuza mukola kigundi eri wa intaneti oyagala ki intaneti Google ffe tetuba na Google mu ssimu yaffe temubona Google mu ssimu yammwe mutya kati olaba kati ngenda kukusakingirayo wano ekintu kati wano ogetegere nti amufuna omusajja naye basinga kulya muwogo ne bamulyako makoola naye ng'oli ku kizibu kale lwaki takubuuza nti lwaki oyiga mmere yaffe naye akimanyi siri muntu muliiri buli kimu olaba wano ewaffe waliwo ebintu bingi naye si byonna nti mbirya Eating caterpillar is a common, culturally signified and highly nutritious practice in the Democratic Republic of Congo. Chovola nkugambye nja kulya binzi sijja kubirya anti bebabu ojja kusa bwe baba balina emikolo egy'ekitibwa ng'egyo bakyaziza abagenyi abalungi sijja kubirya omukolo guba gunnemye mbasigena kuvudukamu eyo family ate ng'oddukayo lwaki tosobola anti internet inegambye gundi serve as a major affordable protein source for over 70% of the population. Anti bebiku atono tegeera ng'ogamba nti bakyena bali amakovu ebikere ne bakikuleta nga kyebambye bwe kakati obiraba babirunda n'obirunda obiraba biringa nswa kyokka ffe wano batonnyala nga tuli enseenene tebagala era enseenene tebazaagala era olaba nze bwe nali olutalo lwe mwana nga mbeera nzimutuma naye nga azeetoba ne feesi ayagala giteeka eri ye n'okuzisika nga mulina fuluma bweru n'okubiraba obula bitayagala oba kati abanaffe nga bwe twennyala bino bye balya ate nabo bennyala byaffe kati njagala otuuleko wansi naye mubenga abanyumyamukko omubuuze naye lwaki toyagala nseenene kati waawonaawo kiteri mugambe naye gwe Ekongo bamala muli ebisaanyi olabe kyanagamba kuba kati gwe obadde omanyi mmese kati emmese nokakibwa kiriko osobola ogirya naye ekisaanyi osolya emmese sisobola naye ngamba ate bw'oba at least otunudde bwoti oyinza okugamba emmese at least ko naye gwe ekisaanyi okimanyi kintu kyo singa okutya snake otya nnyo omusota ate emisota wano batulaga tebagirya nnyo kuba olaba 70% of the population wesisiwadde okwesisiwala okitegedde kuba kati bino biri ku si byange oli ayinza okulowooza mbawaayiriza ogambye ava Kinshasha in Kinshasha over 70% of the population is from caterpillars ogambye mbu mubugumyeko ava Kinshasha
bagambye batya naye yetabirya kati gwe kyogamba buli kimu ekiri ne Kampala okirya tokirya sikirya naye kakati kyenkugamba kiki nti osobola okuba nga bw'onooba ne bagamba nti gwe okulidde bweru adoptinze embeera y'ebweru katugambe ogenze UK America biki ebyo nga olina by'otakola but jjukira bwodde wammwe mu kyalo bo basanga ati si gye tebakulidde gy'okudde kyogamba waabeera wano nja kundaga nti tabirya naye nga waddayo eri abirya asobola n'okuddayo eri n'agamba nti nno nze emmere sigyagala nga bwodde oli wano oli n'akugamba nze sirya kibijanjaalo wadde nga ki naye nga bw'otuuka ewaka osanga nga emmere bagyagala basobola okufumbirawo eyo ng'ogenzeeyo naye kisizira ogenda kumalayo bbanga ki jjukira kati engeri gye tutagendangayo nzadde abaana bikika kyemanyi tusobola okugenda eyo netusooka tubeera eyo nga mwezi kiraba naye ate obulwaki olya tonywa amata n'ekibisikuiti naye nga tulidde ebyo bingi kati gundi bannyazaalaabo ne ssezaalaabo n'obabonyaabonya bbanga ki sijja bbirya jjukira obugenyi buyinza okugwako mu 1 week sijja bbirya ŋŋaanyi okitegedde bansonyiwe abalamu naye sijja bbirya kati gwe wali omwegomba ebyo byonna wasooka n'obitunuulira nali sibimanyi ntandisa bimanya wano ng'omudeetinze abantu boogera abantu bakwogerera kati n'obuuka eno n'ogenda eri abo bantu balya bino balya biri sibigenderako kuba sibiraba yes kujje mubugumyeko weeno kubeera namusanga samusanga waabwe naye ate mulina okugendako ewaabwe this year inshallah ate njukira kati nga bw'onoogamba mbuno ovudde wano ogenze mu kika ky'Abaganda mu kusanyuka ennyo ne bateekawo omukolo nekubeerako ekijjulo kati balina okugula ekijjulo ekyabwe ettooke ennyama kweri gwe n'olondako ky'olya n'ekyotalya okimanyi ate kati otudde maama n'akugamba our daughter n'akuddiza n'asema ekyenjawulo ekyensobi ekiri okimanyi tebamanyi Luzungu kati simanyi lulimi ki olusobola okwogera nabo kubanga kati omuntu gwe njogera naye mpozzi ne ba brother be waliwo brother we ali France kati wetwogerako ku Luzungu kati n'abalala tebalumanyi kati kitegeeza ne bana banvumye aye ajja kukinyonyola nga kinyonyola mu ngeri ndala bagamba ogwolayo ogwekoza nga wakuguliramu ekirala oleme kunyiiga kati olaawe bagamba yeekoza tabirya ne babikutega mu kintu ekirala kitegeera tondowoozesa ebirala ne sigenda bambi gende wabbaawo muli ebisaanyi byammwe Shakira naye abawala mukombooza kati waliwo basajja balala sejjusa kumufuna kye nnyinza okugamba wabeerako mu relationships mmeka olyoka ofuna oyo nga bbiri ki ekyakuleetera ozeetamu n'ogamba kati omukongo bano kiki baali bakoze relationship eyo gye navaamu okwagala ono byali bingi weenako omusajja photographer oyo sagala namwogerako lwaki yakola ki naye nebaza Mukama nti bw'oyita mu kintu nga kibi ne kikunyiga nnyo ne kikutuusa ku kisenge ate ofunamu ekirungi ekisinga so yonna gy'oli nkwebaza ku ki kyewampisaamu sijja mwogera linnya abantu bajja mutegera nkwebaza ku kyewampisaamu kuba nafunamu ebirungi ebisinga yakola ki just a hint mpaako kati niyakola ki mpayo ebintu nga bisatu byongamba nti bannaye bino yabinkola naye yali mwenzi ekyabasajja bonna benda yali too much kuki ku bwenzi kyekiri abasajja bonna benda naye mulimu abakisusa batya nga obwenzi bw'oba ngambe kitegeeza ba photographer bonna benzi si kyeŋŋambye nze bonna bendabye babbi abakazi b'abantu nze si kyeŋŋambye si bonna naye era nga wogamba nti abasajja bonna benzi naye ate mulimu abamu nga si benzi naye oyo omuvubuka sijja namuyita gayi muvubuka gwe alwadde tetubyogerako ebyo just mpaayo bisatu tomwogera linnya kyenyiza okugamba yali mwenzi kyekyokka ekyamukutana era omuntu akugamba nti omuntu yali mwenzi obirowoozamu ng'olaba bingi yebiri behind that kyekyo kyokka ekyamukutamye kyokka
oyo omwana okimanyi namukwata n'omukazi nno mu nnyumba mu buliri bwaffe. Ekyo kyokka ne ŋŋamba Shaki wano wafiirwa muloge. Oba alina by'otakola. Nze naye mmwe musiima abasajja, by the way kankubuuza, abasajja musiima? Obeera nga onagamba si mwenna. Kuba nze wange gwe nina musiima. Naye mulimu abatasiima nga newoomuyirawo omubiri tasiima naye era ofunamu akusiima. Kati ey'okubiri bizibu ki? Ey'okubiri biri byali bya ssomero. Kyokka mu bulamu wakabeera n'abasajja basatu bokka. Oyo gwe nkugambye gwe mbalanga official ex. Then ebiri byali bya school awo mu campus awo kati wano eno gye mbalanga relationship gye naabeddemu. Yes, kitegeeza biri bya kuzannyiramu buzanyizi. Eno yo relationship entuufu gye naakabeeramu. Yes. Okay. Naye olunaku lwo mugende Congo neeterayo ku Golodi bangamba waliyo Golodi. Oba omusajja amwagalako ebyo? Nedda mwagala ye omuntu naye ayagalika. Kati osobeerawo ne mukyalawo ng'omumaze emyaka togibala nagibala kitegeeza alina byakwagalako nga si ssente zo. Yes, ssente zijja tetuganye nti relationship akasente keetaagisa naye alina byakwagalako nga ye ebimubeezezza ewaka nti newokola kyagala omwami wange. Yes, kati nange wentyo. Kati ye yakwegombako ki? Bulevu? Ekyo ndowooza olina kibuuza ye. Simanyi kye yanneegombako. Gwe olina obulevu? Si bulevu, birevu. Birevu naye nno mwana gwe okimanyi kana kalevu kaali kamu ne nkasala ne budda bubiri ne mpusala busatu bwe nasala bwayiwa bwiri naterafuuka nga ggwe. Kaali kamu? Ne nkasala mama wange n'aŋŋamba obusazi naye bugenda kuba bungi. Ne bujja. Kati obulevu lwaki tobusalako? Kati wabuleka? Lwaki tobusalako? Anti we nabusala bugenda kweyongera bijje nga bingi. Kati nabireka. By the way, oyogera ku buno obulevu naye tomanyi kiri behind this. Tomanyi kiri behind this bulevu. Bubuuzeeko kuba bumanyi bajja kubuulira. Kiki kati ate nina bulina ate ngende ngomboza abalala. What's behind the bulevu? Kyemanyi nti baba nabo baba ne ssente. Lwakubanza sirinamu bulungi ka ssente naye era siri mwavu. Buno bugagga? Of course, bugagga. Okay. Abakazi b'ebirevu baba sweet. Ate baba n'emikisa. Ekyo kinoonyerezeeko. Abakazi abalina ebirevu baba ba mikisa. Obeera naye n'ofuna akasente. Yes. Kati nkunyuleko kamu? Tokunyula. Njaka kuwanga njagadde. By the way tebakakunyula ng'omuntu alaba. Bagamba oba aba yeebase. Omukwatiriza nga kati nze ndikusanga ddi nga weebase. N'akaggyako n'akateeka mu nsawo. Ndikusanga ddi nga weebase maama era wa? Era tojja kunsanga kitegeeza bange akyalina obufunamu. I know. Ofune ssente nnyingi ez'okkugula ensawo z'ebisaanyi. Bali nangenda kuddamu emme kale gwe osinga bamanyako mmese kwologera gamba emmese. Nze ezo ze nawulirako n'enkima. N'enkima? Ebisaanyi gwe obiŋŋambye mbadde sikimanyi. Gogo ye bitugambye. Kati tuyinza n'okebera emmese ng'abazirya be batono kundi egyo balyamu ebisaanyi. Omuntu bw'ajja n'akulaga keya n'akwagala nnyo tosooka munoonyerezaako background yaabwe ewaabwe kiri kitya? Naye era we yanjagalira n'addaga ebyo byonna sasooka mwagala kugwirawo we. Nali sina we ntandikira kubanga kati omuntu waatyo nga foreigner omulaba yekka. Tali nga ffe nti agenda kundaba alabe ku dias brother wange alabe ku sister wange weebityo. Ono ye omwagala nga ye gw'olaba ogera tuka okwogerako ne famire ye ndowooza nga mulina ye mutuuse. Ate already oyinza okyogerako ne famire ye nga kiri late. Oba oyinza okuba nga tokivaamu oba okiveemu kitegeera. Yes. Kuba kati nze kinandirowoozeza wategera ddi
nga mu translation munotegera nti no Mukongo. Namulabirawo. Era okumulaba bati namulaba. Mumanyi nti oli Mukongo. Newe yali ayogera lulimi lwabwe. Kubanga we nali nkolera baalinga bajjawo ne balya emmere ng'era olaba we bafaanana. Muwanvu? Yenna? Yes. Kyobola bamuyita mu Nigerians nga si mumpi ng'Abakongo. Muwanvu. Era ne mu famire y'abaana bange n'abagwe bakuba ku Bakongo yogerayo ekirala. Abakongo bampi? Bejjagala bo nga bampi? Si ye kati bonna bendaba bampi. Isawa zino? Yes, bampi bo nga bo bampi. Bampi naye ye ate muwanvu. Ekitegeeza batero bakyalira ewamu Abakongo? Bayitawo nedda. Famire ye teri wano. No ngamba mikwano gye? Talina mikwano. Nze mukwano gwe. Talina mikwano. Bakola nabo nti akoze nabo bikomeeyo. Talina mikwano. Banga lyemaze naye. Era sina mpisambi naye banga lyemaze naye tereta nkuwadde nti ono mukwano gwange naye ate nze nsomboola. Nate nga takiinaako buzibu. Ani kati ngeri gyakusobola osomboola emikwano wegiri mu kubbako. Laba naye akigamba nagamba lwaki oleeta mikwano gyo biki naye nga takiina mu buzibu. Naye ng'akugambako just nti kendeezaamu. Naye era nakendeezaamu. Ati muna privacy yammwe. So. Naye abawala oba mwabaki. Ate omusajja bw'akuyisa obulungi atotandika kusembeza mikwano gyo. Ekivaamu nga mutandika fake friends. Nebwe tonyumiza na mikwano. Nayinako omukwano. Oyo omukwano sirimwerabira shemanyi wanalaba bino ebintu ajja kuba yeetegedde. Oyo omuwala mu 2021 2012 ng'etandika oyo omuwala yankolako ebikyamu. Yakolaki? Emikwano nze bujja ndaba birabe ku intaneti tibanaye abawala emikwano gy'abawala biki naye oli omuwala kyokka wonsanga naye osobola okunsanga naye nga tuseeka tunyumya naye ku mutima gwange omukyawo kati kigeza nawe oli fake friend. Nyinza okuba ndi fake friend but simutuukako nja kunyumiza ku story oyo omuwala nga tuli fake. Ambuuliraako kati nja mukubuulirako. Yakola ki? Omanyi ng'obeera n'omuntu ne mutambula mwenna obeera mu nakasente k'ekiwala ne mulya mwenna munywa mwenna ku sowaani emu naye nga wadda bw'ati emabega gwe musota gw'olina ogwagala okutta. Tumirako nnyo mukyala. Yatuuka n'okwagala okutta? Bye yali akola kubanga omuntu ayagala akulabe nga kyokka ekinsesa woba bulungi nabo baba bulungi. Oba munakasente akukubira nyambaako wano ku ssente mpaayo kyokka nayagala kuteeke wansi naye tekyasoboka kyeyali abala tekyasoboka. Wabaawo omuntu nga ye Katonda yamuteekako omukisa nga newokola ki? Gwe kati togisembeza nnyo waka. Era sikyabaleeta. Togisembeza nnyo waka omanyi kubanga tomanya oli kyayagala kukola ate afuta. Sikyabaleeta. Okay. Gwe nze nkyakwewuunya kuba kati bw'oŋŋamba nti wayagala omuntu kuba kati nze sisobola kugwa mu laavu na muntu nga si Munnayuganda nesitagenda ku intaneti nabe beeyisa batya. Yeeyisa bulungi. No sigamba ye kwakuyisa bw'ati ngamba mu bantu baabwe eri abantu baabwe beeyisa batya. Omanyi naffe abawala bw'ofuna omuntu akwagadde akulaze ssente tofa ku ebyo. Omukongo yalina ssente nyingi? Talina nyingi naye zitumala ayina. Era si mugagga. Abawala Bannayuganda akasente tekeebuliza era paka okakonyeeko omuntu akulaze ssente ze zaasinga okusika. Naye mwagala. Kati gw'okola? Sikyakola naye nga very soon ngenda kudda Uli housewife. Naye era ninayo bu small business mwenfunamu ku ssente. Ng'abumanyi? Of course kubanga edduuka lyenstabrentinga ne mukwano gwange ansasulirako rent mu town. Yes. Then ninayo ne buno obuntu obumanyi buno tunda snacks mbamu chips biki. Yes, I have two.
bati nganze kyenjagala okukola njagala ebintu by'amasannyalaze ijja kyenjagala okukola n'amasannyalaze tebagasembereza nnyo bintu bisaanuuka ogezaako kwogera sirina sirina manyi gwe nkumanyi sirina kyengezaako kwogera but that's the business I want. Kati photographer wakulaba alowooza ki oyo sagala mwogerako sagala kuwa bantu sagala mwongerako kaluuyo tovuma omusajja nvuma nnyo nebyagala okireeta mulingo agamba toyagala kuwambwa ddembe tovuma omusajja gwokyogedde nkulaba obadde ogirira oleta omuyita embwa era kisaana nakuba kale weerekereza yakuyisa bubi nnyo ayino tukyali ku The Truth Media gosaba follow abajja otusiba kugamba genda wejjanjabe it's habo obulamu bwe bugagga ate obanga obulamu nga naawe oli mu mbeera nnungi nakyo kirungi nnyo so go bakube nga bakuyambako men secret prostate cancer infections biwundu bya mu lubuto so ddagala lingi consultation simukwere mukubire mwongeremu olabe naawe wootandikira ogambe okay kino na kino kikoleko mu nsi yonna wonna wooli namba esimu osobola okumukubira mukyala bamuyita Julie ekimu kibaguggwa bulungi nnyo so gwe todamu kwogera ku bakongo mbavuddeko weyagalire mukongo saaliyo nga mwekwana nzizeemu kulaba nga wazaala abaana bana babiri mu mukongo mwaka guno tugenda Kisasha muli ekijjulo ekirimu ebikola bya muwogo oba kino kibagamba nti oba oyagala omuntu osobola okukola buli kimu naye mulimu bye sijja kukola lwaki bye sijja kukola mbu kale eyo ngomba nti ogimanyi bagamba oyagala omuntu omwagala nga bw'ali yenna kati nti mwagala mbu ngende ndye kubanga mwagala sijja bikola ebyo kati ojja kuba omulabisiza bubi mu maaso g'abantu be kalabike bubi naye nga nsigaza kyange sijja birya leka kati ndoza kansabe baleme kubaayo n'abantu bafujjo nga nze wojjira nze waffe n'enkulu kati katugambe nze ndi mukongo bakuleese tulaba nti weekoza bye tulya okitegeera ndatobalaga kwenyinyala bw'obigaanira oba omaze otuwenyinyala kwama akafaananyi nga bakuleetedde ekisowaani ky'ekisaanyi wali sobola ogaye wabibuuzako era agamba eyetabirya wali omusobera kugamba namubuuza emmese keegi nali nkolera abu ng'abeera njiwako gweba oba lya emmese n'enkima ati ndaba kindimu nnyo ne mmubuuza naŋŋamba mami ffe tetubirya ebyo wali omusobera mugamba kuba olayika amanyi kasita simulaba nga abirya kuba ongambye waliwo restaurant zaabwe zitunda emmere yaabwe kati nga wolaba wano ku ngadde emunyonyo wonaani ewa Sophie bosi mutooto batundayo emmere y'abakongo kimanyi neyaba Nigeria yonna buli mmere y'abakongo n'Abanigeria weeri kujuka bosi mutooto mukongo era obasangawo nga batudde kyaliiwe era kyaliiwe kati kitegeeza bagirire kiza nakuba nali mulabyeko wammaate nga disakyegedde kuba bosi mutooto nagendawo emirundi egisinga kyaliiwe kati oba oŋŋamba nti no okitegeera naye nedda gezaako tuyinza okuba nga kati nga olaba oyinza okulowooza nti no ogezaako n'olaba sijja kugezaako Shakira wasalawo kwagala musajja mwagale nga ye mwagala bambi naye sijja kugirya emmere just imagine nga mutudde ku breakfast baleese nga ekyokunywera ku kyayi emmese yokka ati dedde lwogenze gwe tebamanyi nti tobirya
they serve you food. Nka tujukira ye abakimanyi kyemanyi obuteerabisa abaya bayisizaamu dda oshegera nti nga ffe wanajja ewaffe eki kye tuyinza okukweka ntula oba kino tetwagala kirabe ne mweyisaamuko ng'abooluganda ng'amasabo. Yes, nokamasagala oba alabe kino kati gwe wamulayika mwine essabo mu kyalo. Astagfirullah, me ama Muslim. Muslim tebaba n'amasabo. Tetubiina. Wazinga olinawo omanyi w'oyagala ontwaleko mu bajjajja. Ate ng'olwedde by'oyagala ku nsi wabifuna olina omusajja omukongo gwe wali onoonya mu bulamu bwo ate ogamba otya ati no oyagala ssubu oyagala loga mukongo. Tekiŋŋaana mulogamu baatugamba tekigaana kulogamu musajja. Era wenfuna opportunity gwe naye gwe banga ali fani omanyi oyinza omugamba manyi nalinayo bakwano bange nga omusajja wamuloga ne mugamba bebi nakuloga n'agamba nalowandoga nyongeramu sente meka nkuwa nyongeremu naye ninga mubono kyayogera kakimanyi bali manyi eddogo liri naye kyemanyi naye wabwe baba babimanyi kola tulaba ne firimu ngera mulimu ebintu byabwe by'obulogo sekyo nja muloga natombuuza si kyekyo siri mukongo be bagamba si kyekyo anti ombuuziza mbuno tulaba firimu nga mulimu ebintu byabwe by'obulogo si kyekyo toziraba nziraba naye ate tompita mu migundi mulogo omukongo nze nina emmere gye sitajja kulya ayino kati alina basesita be bakwagala njogera nabo like bali bakyaddeko wammwe tebajjangako bonna omanya nti tebajjangako anti omanyi lwaki nkubuuza ffe wano ebiseera ebisinga anti ffe tweri olaba kinakusinjira soso okugamba naye kugamba nti ffe tweri kumpi nti nga ye wanajja njagale ajja laba muganda wange tuli mu area emu ajja kujja sista wange gundi naye kati ye ndowooza babalamu oteekemu tiketi ate biki kyekitegeera akasente kangi temulina kakubagano. Yes. Ate gwe kirungi mwana gwe olaba bagamba musimaani nazaalawo biki ebyo byonna nabiwona nabiwona sima baŋŋanda sima biki nabiwona by the way bwe bagala kusanganya zaalo zanga amalaalo biki singa muli kugulana singa munyazaala yakufuna muddo obuzibu lwaki tulya mmere yaffe nze n'omumwa bambi nazaala twejjawo mukwano tonkola ki tomalaga kwasamira kyogere kinyazaala otamalaga kwasamira nedda gampisaamu maaso gampisaamu maaso okay yeah kati biki byakolanga biri wiyadi nga tobyagala nogana naye mulimu obuntu bwe buti nga siinaawo kyendaba nnyo obulala bweninga bwendaba bwangu okumanaginga nga buliwo abo abantu balina obukambwe okimanyi bakambwe abakongo balina obusungu kyesimwagalako banga alina ebbuba nga tonamunyola nti ona muganda wange obaani yaba yatandise dde okwegira aswakidde oyinza kugamba oli omusajja yansookako ebyo ebintu by'okubeera nti ayagala obeere wuwe ye kati ayagala obeere n'abantu but that's not good okimanyi nga wejjeeko abantu okimanyi osobola ofuna obuzibu ng'olwokuba abantu wabejjako n'otafuna kuyamba kati ye kikyo kyalina nti ffeka n'abaana baffe abalala nedda maama Maliki muganda wo Aisha Nancha beebo Nifa Jjunju beebo bw'oleeta gwatamanyi aba agenda tabuka mpaka w'omunnyonnyola nti ono mwana wa kojja you know such things so I have to explain myself all the time kitegeera byessaagala byessaamanyiira ate jjukira bano baakunnyonnyola yes baakunnyonnyola kati oluganda lumanyi aluwulira kati talinga luli aluwulira n'okwogeramu ayogeramu era ebiri emmere nga mpaako era ayogeramu oluli emmere aba alubiwulira tosobola muvuma kale kaŋŋambe naye kati wamufunira yali tasobola byogera nga n'oluzungu ate luli broken kati yakwana atya ayogera luzungu oluli broken naye amanyi ennimi nnyingi bayira agwo omanyi 2 3 omanyi n'olusuka sisuubira nti kati olumanyi waluvaayo mangu
ewammwe kati osinga kumanya Luganda na Luzungu ate n'Oluzungu okuba embogo. Nakubiddemu ku mbogo. Ekyo nkimanyi okuba embogo. Tosobola butakuba mbogo. Naye gwe osobola kwogera Luzungu n'olumalayo nga toyogeddemu kiti. Okitegedde? Era nze bwe ndaba jjukira omanyi ne relationship y'Oluzungu lwokka tennyuma. Era mmala ne ndutabikamu Oluganda kyatetegerere nga gw'omanyi ng'olwo ndaba kyengenda okwogera kimbuze gw'omanyi nagamba njagimanyi ibiki gwe bityo naye ngamba gw'omanyi ng'olaba relationship y'Oluzungu ebowa ng'oluyagala omuwemulemu naye ate tajja kitegeera. Naye kati Mukama kye yanyamba nasooka muyigiriza ebyo byennyini nti bwe nnaakuvuma ekyobuwemu kikuluma ne tolina ng'ejjo gavuma muntu mu Luzungu. Wakola ki? Nabimuyigiriza ebigambo bitosobola muwemula bigambo bibi nga tabimanyi abimanyi. Wabimuyigiriza nga kigendererwa ki? Abiyige nsobole obimuvuma nga bimuluma. Mwana abaana bawala Abannayuganda muli batemu. Kale mu byonna wawulya nga kyolina omuyigiriza. Baira nno muwala Omunnayuganda gwe nalabirako alina omusajja we Muzungu ng'amuyigiriza ebyo ebigambo ebibi nga era we bayomba byamuwemula. Ali oba Canada. Koggwe. Ko nze totumye Westfield nange ewaka muyinawo alina okubiyiga. Nga waliwo twali tutambudde yali agenda obyogera nga beera byogera mu bantu tamanyi ne mugamba lekeraawo bino. Nengamba ono najja kunswaza. Nga teyabiga kimanyi tino bibi. Kati mufo ky'okusooka omuyigiriza proper conversation bw'asanga omuntu ne banyumyamu bunyumya asooka muyigiriza biwemula. Naye kati ne bino ebyokunyumya bimanyi naye nasooka muyigiriza bya buwemu. Wala Abannayuganda. Nasooka muyigiriza buwemu ne manya nti bumuyingidde. Obuwemu? Yes. Kuga munyumirwa nnyo okulaba nga abantu bawemula. Tetunyumirwa naye obiyigiriza omuntu. Anti bimuvume nga bimuluma. Sina kyengenda bengenda muvuba mu Luganda bimulume oba mu Luzungu tebiruma. Okay. Kati mwembi Oluzungu luli broken. Kuba gwe okuba embogo naye akuba embogo. Kati ye neno Oluzungu akuba broken naye tatera. Tatera kwogera Luzungu? Tatera kuba broken? Yes. Kuba yasomako talinga ate bali eri. Talinga gwe. Sasomako wasomako naye tewamalako. Bazazawo kwa msumali paka kumchini. Nenga takuba broken. Itakuba nnyo broken nsigeza bbawo mugumyeko bambi. Yasomako. Sajja kyattu kyagwa ku mbaki. Yamanya ayina muntu. Era ayina muntu. Kagiri mikwano gyo wabeeranga nakyo tikuganga najyo. Gyo giri kuki? Wabula simanyi. Wabeesalako? Buli muntu yali atali mulungi gyendi namwisalako. Osobola otambuza obufumbo bwo? Yes. Kuba osanga singa seesalako bantu abo abamu. Singa sikyaliyo. Mu bufumbo? Kubeera n'obwo bwenkugambye my ex era gyali mikwano. Gye yaleetanga mu buliri bwo? No, gye gimu egyavaako obuzibu. So kye nakola ensobi muli mbasa kiddamu wano. Kati ogamba emikwano kasooke njite osobola okubeerawo ng'oli oke. Ekitegeeza ebiseera ebisinga osanga omuntu nga agamba maama we kuva we yagenda mu bufumbo atweragira kaba mutuufu. Kubanga baba balina kye bamutuusaako ekibi. Ekitegeeza emikwano gyo bali kibagala balaba nga muteredde. Baba bagala mwena nga muli kimu. Talina musajja naye beera nga tolina musajja mugende mabaala mwena nga muli kimu. Onakwagadde oli you know. Kyagala nti ye wabata situlinze tayagala ositulinge. Okay. Jeje emikwano. Kubeera kulaba kulyankuza. Ate okyogedde n'enjukira embeera gye tubaddemu wano ey'abano ng'emirembe gibaweddeko bano abasula ku kino ekyalo ky'Ensambya ng'ekyalo kyonna tekirina mirembe lwa mikwano gyabwe. So kati emikwano egyo wotuuka kale kaŋŋambe nti wofuna ekintu ekirungi oba ogireke kuba olwedde oba ogimanyi. Oba omanyi mikwano gyo kyegisobola okukola n'egyo ekitasobola. Kati
ogyesaleko. Yeah. Ate oluusi babo baba bakiraba bwobanga abasuddewo kasita obanga kyoliko kituufu basuulewo kuba oba obeddeko nabula tebagattako obulamu buli awo. Ogenda okumaliza teweezimbye emyaka gigenda okaddiwa embugo bazisense budde oshigeera kati nga kyolina okukola weesaleko emikwano ozimba obulamu. Naye kati omwami tumuwe ka main secret oba alioke omwami omukongo alioke ka main secret yeetaaga alioke abakongo bava steady. Naye kati era omuntu ali ekisaanyi tetumanyi interest giri muziza n'okuba ziggukira awo ogenda okumaliza nga bo ng'afulumya kikopo kiramba. Simanyi. Omanye? Simanyi. Kati omulira ngamba atya nga awuli ayagala kwegatta ngamba atya? Tewali. Izo nsonga za musajja bwe no ngamba gwe agamba ate njagala kwegatta. Tewali kyagamba. Akubukira buukizi. Tewali kyakola. Mukola mutya? Tewali. Ekirungi bwe olina oba teyeeyerusa namulabye ebifaananyi naye nja kujja mukyaleko ewammwe mubuuzeeko. Olaba otya? Jangu nkyale mubuuzeeko ojja laba how sweet he is. Naye nze tanjasamira. Welcoming person. Tanjasamira. Out of my bag. Ani ayinza otuuka n'akutandikirawo oleese wanawe mugamba wano tuli Uganda. Ngenda omugamba. Friend, long time friend. Yeah. Njagala nnyo naye Oluganda eddakiika nga 5. Ojja kwewuunya. Ajja kuloogira. Paka. Naye emyaka mumaze mingi oba nga wamuyigiriza Oluganda kituufu. Akwensobi mwana onewuunyisiza nyo asooka muyigiriza biwemula. Naawe ndo toli muwangu. Nabimuyigiriza. Ng'ekigendererwa si gwayige wabula omuvuma ebimuluma. Ebimuluma. Bana katebeka mpambi. That's it. Okay, tukyali ku The Truth Media, go subscribe, follow. Ndi ne Shakira tunyumyamu wano ne wali kyagala olugambo kino kyemulaba kino kuva dda, but I'm surprised abaana bonna be walina bokungamba nti wabeegobako. Ekyo mbadde sikusuubiramu kuba na bwongo butegeera tuuka ku ekyo nti emikwano gisattulula obufumbo. Amagezi olinamu. Ayiso yabadde sikisuubira. Nabeekobako so that nsobotambuza obufumbo bwange mu bulungi. Yeah. Anyway, kale wadde balayo balungi tunaddamu gwalina ebiru kasotegedde ina omukongo nga yakulima bwe munaagenda ewaabwe okukyala. Wabula sidika ntumire ku mama wange. Abadde ki? Mutumireko. Mutumireko. Mami. Mama akola. Mami anga ina ka kiosk yao. Ewa. Ekitemu. Ekitemu eno. Masaka Road. Atunda biki? Mulondo. Aina kiosk etunda biki? Oba kati oyagala kulya mirondo. Atunda soda, mazzi, bityo. Shout out to my mommy. Nakatono Safina nkwagala nnyo mukwano. Mama wange nkwagala nnyo. Ye Nakatono. Nakatono Safina nkwagala nnyo. And the dad? Daddy wange yafa. Oh, so sorry. All right. Sorry. May his soul rest in peace. Ne baganda bange bonna mbatumiddeko abaana bange mbagala nnyo. Yeah. Mukwano gwange. Ninayo omukwano omu bamuyita Zoyo. Eki nkwagala nnyo, oyo omwana ansinisa amannyo. Era oyo omwana njagala omulabeko. She's a vibe. Namufuna wano nga giri emikono ngirese nakamufuna namulaba 2024. Ngomaze okufuna omusajja? Nga ndina married tutambula naye sitera mulaba wansi na while but si muntu mubi. Mwasa mwoyo omwana. Ayasamanyi. Zoyo. Nze gwe yagala njasamire. No nga tutambudde kale she's a vibe kyentegeeza. Akube ebbala.
Mwoba omututte naye era si ye muntu ajja ogamba nti agende. Baba ye afuna musajja ki? Tengamba mwagwa mu kategori ye. Bawe muganda. Ye muki? Simanyi. Ogambe yani? Erinnya lye Zoyo. Natandika muyita ye Jackie kale. Jackie, I love you so much, girl. Yeah, that's it. Kati emikwano ina mifumbo naawe. Nina oyo gwe ninga gwe. Ate naye mufumbo. Ne Aisha. Aisha si mufumbo. Aisha nkutumiddeko mami Lala. Single mother. Yabula ndeka. Just mami Lala nkutumiddeko. Nakuyigiza empisa embi za mugobe wa bbaawe nawe ne bakugoba n'obeera single mother of two. Tebamugobaayo. Wabula sirise ekimu ekyo. Tebamugoba.